Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mbaniriza naze balungi batulabira batugoberera tuli ku BTN Media Beyond the newsroom isonga semasonga wetuzisoso tulera nzadeni abatusa kati buli kimunga wekitambula njagala okubera nga okutegeeza nti Nakangube Jennifer Full-Figure presidential advisor kyalwadda kibapo mukonkomodde mu ngalo ne bamutegeeza nti uyo si presidential advisor wabula mobilizer wa NRM kakati ne bya Justin Nammere bigenze maaso n'okubera nga byongera okubera nga bimuleetera obuzibu Abitex Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. obuzibu Abitex onono nga mutegesi wa bivulu yomu kwaba bavuddeyo genda maaso n'okubeera nga ate batuuka ku poliisi beeyimirire musajja mukulu amanyikiddwa nga Nobert Events ng'onono yasibibwa Nakangube Jennifer Full-Figure gye buvuddeko emabegako ko waneeno bwe baali ku mukolo ogw'amazaalibwa ga General Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga lino Uganda. Kaakati nno ebivudde eyo si birungi yadde akamu n'akeddagala era okusinziira ku bigambo bya Abitex akumya omuliro mungi nnyo nnyini ddala then kwoteeka Kasalin kusasula ne Nammere biki byayogedde ate ye omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwana amanyikiddwa nga Luko Wesigire naye avuddeyo ate n'agenda maaso n'okubanga Full-Figure amunaabira mu maaso. Nzadeni abatuusako ensonga zonna zisemasonga n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nkisa video eno soko gimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emizina emingi tukeekulisa kinnomu ate era mu ngeri emu njagala okutegeeza gwe omulungi angoberera nti nno okusigera maaso n'okuba nga osubscribinga twegatteko mu butongole nga osubscribinga bw'omala okoone wali ene mu kade kajemu personalize okasemu always buli ofuna notification ku mboozi zonna tukuteerayo ate ku mukutu guno. Nzikiriza tutandikire wano ku nsonga za Full-Figure Nakangube Jennifer ate tumanye nabyo butya bwebiri njagala nkuwulira ebigambo bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Luko Wesigire then ate tulyoke tutandikire awo nno ku kinyusi buli sekinnomu we yeetaaga okubanga amanya. Wuliriza. Mukyala Justin Nammere leero yakedde okujja wano ku CPS Kampala ku kitebe ekya Kampala Metropolitan. Mujjukira bulungi nti Full-Figure naye yatutuukirira ng'amugulako omusango anti ye Nammere ne bbaawe bamukuba ne bamubbaako ssente ze n'essimu. Kati naku zino badde tulikola okunoonyereza nga twetaaga okuwuliriza sayidi zombi eya Full-Figure ne sayidi za mukyala Nammere. Kati leero mukyala Nammere yazze naye okutunyonyolako kikyamanyi. Babadde kusooka mu meeting katono n'addumire ne CID commander wano mu Kampala Metropolitan ne bewaayamuuko ne begaayamuuko kiki bateeka okukola nga bamaze ekyo ne bakkiriziganya. Ekisooka nti mukyala Nammere agenda kuwandika statement 2. Statement esooka eri gye bamuvunanako omusango gya Full-Figure. Ng'amaze okuwandika statement eyo ye ajja kugulawo omusango ku Full-Figure naye kati naye agenda kuwandika statement nga complainant ku Full-Figure. Statement esooka wetwogerera kati Full-Figure agenze maaso n'okubeera nga bamuteeka mu trap ali into the trap. Sometimes bwe tujja wano ne tubagamba ensonga nga zino muziteekinga for granted. Tuli mu system oba regime eya use and dump
kozesa sura muna nsonyi okozesa ekigambo ekitanyuma n'abantu abamu babeeranga kapiira olumala okukola omugaso gwako nga bakasuula teriyo muntu yenna yali amaze kukola mirimu egyo n'ayagala akatunulekera olukalaba agamba bwaye astagafurula ng'abannaffe abaisiraamu bwe boogera kakati essaawa y'olunaku olwaleero full figure becomes as a waste atakyetaagisa muntu yenna kubeera ng'alabako poliisi y'emu ono nammere y'omu atudde ne osiside ne bakola bulungi file ne baggulawo nabo omusango ku full figure musango ki gwe bagumuguddeko jjukira nti full figure abadde agufudde muze okujja okuba ng'asiba abantu ng'akwata oli akuvuma bw'ovaayo n'omuddamu ng'akusiba olw'okuba munnange ate ye yakwana bagamba n'ogwo nga bakutwala nga bakuggalira okumala akabanga akawerako nga tewali wagenda kulwanirira era muwasiriza asobola kubeera nga akuyamba ebyo nno ne bireetera abantu bangi okubeera nga baggwera mu makomero olwa full figure ffenna tujjukire omwana yavayo n'akireiminga nti yazaala mu full figure omwana simpoke bamusiba ne bamuteeka eruzira naguno gwako akyali ruzira luwaani lwa full figure si ye yekka abaana bangi be bagenze mu maaso n'okubeera nga bateeka mu makomera olwa full figure babo basefuko baani yatuuka n'osiba ne maama wa sefuko tetukkiririza mu kuvuma oba violence oba ekintu kyonna tukkiririza mu mbeera ey'okubeera nga tukipinga reputation y'omuntu ne image ye to avoid defamation kubanga defaming someone it's totally a case omusango oguvunaanibwa mu mateeka era nga ne ssemateeka w'eggwanga akyogerako kaakati wano nno we tutuuse nti full figure abadde ye muntu akyasinza okuvuma n'okwemula buli muntu ssekinoomu ku nsi kuno naye nga tagambwako njagala nkuwa ebigambo bino bya Catherine Kusasira ng'agamba oyo si presidential advisor ate naye ng'agenda muggulako omusango. Full figure si presidential advisor. She is not a presidential advisor. Nabagamba full figure si presidential advisor. Mobilizer. Era njagala kibaka babulire mu kitwale bulungi nnyo kubanga mu office yaffe eya president batugamba bangamba mbakulire bonna mbambire ngaze mukama waabwe full figure ne Buchaman n'abalala abamu presidential advisor oyina okubeera nga oli oyina oqualifyinga era katula kuba full figure yano nekigambo presidential advisor buli muntu gwe bata presidential advisor gamba kivumo kiringa ekyafuka ekivumo nga yakifudde ekivumo era nsaba mbwe ekigambo presidential advisor kyafuuka kivumo era ye Kasalini yasaba nti banaye bwekuba okukwata full figure mwanguwe mwalwawo dda kubanga abavumaganyizza jjukira nti nono Catherine Kusasira maama Kabina naye bamuyisaamu dde eggaali kakati eno yesaawa entuufu ey'okulaba nga full figure bamwefuulira jjukira abadde emmundu y'emmenya ennyo esinga ba ku mumwa olaba nti whenever you be ignorant and not educated one of the key factors that you face all the challenges is these ones ebimu ku bisoomoozo by'osinga okusisinkana nga tomanyi wakati mu butamanya ne mu butasoma bye bino by'osanga nti ogenda olaba ng'okwagala okukola ennyo okulaga akamaabo nti okoleddemu ensobi ate mu kubalabisa tebagenda kukkiriza obalabise wabula at least tulina ekigambo waliwo ekigambo mu security kyebakozesa elimination they eliminate you from others kirimu ebikulu bingi waliwo elimination nga oli taliddamu labika ne wabawo reservation yaga omuntu ono katumureserving oba katubeeko tumureservingira kakati wa full figure bali mu kumujja kati katugambe nti eno ne badde enkolokooti emu eyagendedde mu nsawo ya kaasa ennamba kati kyebagenda maaso n'okuba nga bamukola njagala kuwa ebigambo bya Justin Nammere jjukira nti full figure yavaayo bwe baamukuba kanono kaali kamukuba bubonero obulaga nti ono batandise omusenda n'omuteeka ku mabbali nti bannayuganda bamukooye ate nga ne bakama abe bennyini bamukoze eki bamwekooyedde full figure ono bwe bamusamba yavaayo n'akola statement ku police era n'aggulawo file ku Nammere Justin ne bbaawe ne Nobert Events oyo nani omulala n'agamba baamukuba ne bamubbako n'essimu ye ne sente meka n'omuwendo gwa sente gw'owulidde Luko Wesijire gwayogerako kakati essaawa y'olunaku olwaleero Nammere naye amuguddeko omusango nesooka owuliriza ebigambo bino before we continue.
ali wadde amagezi omuntu gwe bayita full figure oba yeyita full figure whatever nali muwadde amagezi nti nga tannaluubirira nnyo kusiba abantu nga bwe tumuwulira yeewaana yasibye nobati nasibye gundi agenda yeewa n'omukyalo oli omunaku yali amubanja akatogo esente z'akatogo eri emakindi yemukwata n'amuggalira ne bagamba omukyala nti bwe yabadde abanja full figure yamubbyeko emitwalo 6 nti omukyalo omunaku bwe yazze okubanja emitwalo gye 7 wakati awo mu kubanja ate yabbye emitwalo 6 era baagimusasuza omukyala baagimusasuze katwe baagimubazisizza emitwalo 6 n'agiwa full figure naye nze ndaba full figure mu ggwanga munate ye muntu ali mu nkomera nti full figure mu ggwanga lino ye muntu ali mu kkomera eryaki omanyi obutamanya bwokka libakomera ddene essaawa eno y'olwaleero Nupu efunye ku buweerero. This is a blessing in disguise. Let them fight their solves. Leka berwanyise bokka na bokka. Then kati bali mu kwerwana. Jukira namere presidential advisor kasali ni kusasira ne full figure. Bo balwana kati bagamba tukoye ekikaze kino tukoye jjogo lino. Ono full figure muntu yavayo navuma junior tamale emirundi. N'agattako n'ennyina. N'amukunkumula bw'ati. Full figure akwata omwana wa Luwirayiti. N'agamba nga bba wa Luwirayiti bajja okwebaka ku mwana. Omwana atanaweza dde myaka 4. Amuyuze yenna amukola atya amugjeyo n'abaana ne tugamba bino ebigambo byonna byogerwa omuntu nga muzadde era nga maama ddala full figure dayeeka nojjulira abaana b'emmere ne batuula ne bakuyita maama. Omuntu abadde akeera ku makya we twogerera olunaku olwaleero nga tutuuse wano nga UCC yamala dde okubeera nga judge program yaabwe ku mpewo naye nga lwaki egijjako ejjuddemu vulgar language olulimi oluwemuzi ebigambo ebitayisika mu kamwa mu prime hours mu budde obw'okumakya abaana nga bali waka balaba TV kibalaba nti kineeno kigenda banga kikosa environment kikosa abaana baffe betuleka ewaka content gwe consuming oba abaana baffe gwe baconsuminga si ali okubeera nga yalina okubeera nga afeedingibwa abaana bano. Kyovola bane programu z'abasenga bakojja ziteebwayo ku ssaawa 8 ogw'ekiro ssaawa 5 ez'ekiro ng'abaana beebase but not in prime hours. Kati olunaku olwaleero Bujingo yadde naye omu ku bavumi n'essaawa olwaleero naye afiiriddwa ssente z'otamanyina muwendo oluvannyuma lwa programu ova ku mpewo kubanga programu eba ne ba sponsors naye nga byonna biva ku ki full figure abadde byonna abikola nga Senkubuga atunuulira mutunuulire bw'asekalaga presidential advisor Jennifer okuba Jennifer ng'awaana kati bombi babiri tebali ku ki kyokoli imagine programs director mulamba kati olunaku olwaleero batuuse okwerwanyisaako bo bokka na bokka bino byonna bigenda mu maaso n'okubeera nga bikolebwa wabula nga batudde batunudde nga babiraba. Wuliriza Abitex. Furufiga abayise fayiro zonna kigongo olina gyebamuwawaabira ne batalondoola nsonga za furufiga saidi komanda abagambye muzifune ate mujje n'obujulizi kirungi obujulizi buli social media era nange essaawa zino ngenda genda wali male okufuna obujulizi bwa furufiga byazanjolonga ebbanga lyonna nange ngenda kuba wano nga maze okukola statement awo wetuli nammera ali munda ali mukola statement. Body language y'omusajja saidi komanda n'ebigambo byasoose okwogera tiddemukko tebasobola omusigaza naye n'obutamusigaza nakyo kisoboka. Kati ndowooza tulindirire wano awo okuva kati tujja kuba tumanya nti oba bamuwadde bond oba tebamuwadde bond ninga naye kati ngenda wali tujja kutimpula video zange mali nange okuyingiza omusango gwange. Ensonga za Catherine kusaasira zo bazitunuddemu kusaasira bazituddemu nnyo ne difference n'agiraba era n'agamba yawandiise ebbaluwa eziyita yonna gye ziri basobole furufiga naye okumuyita gye yennyonoleko awo wetuli tuza kamera zammwe muzigyeko kamaliro gano ofuna ekyokulya. Full figure we bituuse bireka nga bimwonoonekedde abasajja bamaze okuba nga bamwefuulira era ne bamwekyusiza
kati akaddeko kukozesa kaweddeko kekadde omanyi gano amateeka bagamba law never gets blind. Amateeka tegazibangako maaso. Osobola ga misusing otya, osobola ga bypassing otya, ne bwe gakwatako mu ttaano bwe gati gavaayo mu bulambulukufu bwago. Insulting someone ogw'omusango bangi ba insultinze bakanze gwe njakola weni gwe eranze gwe musango. 2 defamation musango okudda ku mikutu n'owemula n'ovuma n'okola buli kimu. That is what they call cyber harassment. Ekitegeeza kakati bingi bwe tudde eri mu defamation erimu ebika bingi, erimu slander. Kati full figure wawaagwa gy'emisango bwe gitandika okujja mu layini gigenda kuba emeka. Nze nabagamba batandika zi media house mwewaze okuwa abaana abaasoma emirimu ne gye mukomye okubanga mubonaabona. Ati program teri ku mpewo. Abitex agamba ngenda kuwabira full figure nange kanzigulewo fayiro yange. Abitex ye yamuyita mulambo. Era agamba kakalambo kamanyira ne biki ebigambo ne biba bingi. Naye bannange tubeere mukkaako obuntu n'empisa tubenga balina amaka gye twakulira than okweyisanga ekintu ekitagasa oba nfuna. Anyway, ebya Justin Namere bwe bityo ne Jennifer full figure muzikirize mbatere wano tusinkane nga gulude nakkiriza nzadde ne BTN Media Beyond the Newsroom amakutu tusema kutogo kuwaye ekisinga subscribing nga kumukuto like ngo sharing videos afe atobere ngo twegatako mu butongole kujukiza nti tukuleetedde omukutu omujjo gwadde ne exclusive okusobola okubeera nga otugoberera ate n'ofuna ensonga ezisema songa kibera wansi mu comment section jasangawo link ogitapping mu kutwalire ddala speed okwokwennyini. Abaganda munnange bagamba nti alime wagonda naye agitana nnyuka sekita kitava kusengejjera afuuka omukulu ewejendi ate munnanga afuuka wankindo bwe balugera. Munzikirize mbateere wano tusinkane mu mboozi endala mpitirivu nnyo nnyini ddala ekibadde ku kitibe kya National Unity Platform of Vetting kirala muko kyalwaddaaki muto wa Alex Waiso Mufumbira amanyikiddwa nga Kato Mufumbiro azeyo okubeera nga ayimirira mu kifo kya mukulu we. Bingi bye tukuleetera atujja biraba byonna ebyo ebusoga naye walala omuliro gweyongedde okubeera nga gunyooka. Nsereka Faaki ne NUP mbikuleetedde. Lwaki PFF esalawo okubeera nga ewagira Kyagulanyi ku bwa president byonna weetaaga bimanya naye ono ye source entuufu wayina obijja. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.